oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV nenkukulisaayo yonna gy'otambulidde embeera eri etya obulamu obusanze otya nze SULA SSENYONGA okutuusaako mpozi amawulire amalungi na buli kimu g'olina okukola mpozi nga tomanya ku nnaku nga luno olwaleero embeera nekutambulira ddala bulungi nnyo kale yonna gy'otambulidde tugamba kulikirayo ddala ababadde mu Valentine waliwo omwana muwala wano eno yagambye agenda kubeera nga njiwamu kunjigiriza omuhabbati yagambye agenda kunjigiriza omuhabbati nakaddu Amina yagambye agenda kunjigiriza omuhabbati sikinaako buzibu enamba yange kweriawo ku screen enamba yange ya WhatsApp osobola okutandika okummangula omuhabbati ng'oyita ku WhatsApp bw'omala n'otandika okummangula physically and chemically and biologically naye nga nkwaniriza nnyo gwe akatwegattako njagala okubuuza ku nakaddu Amina ogamba otya Baligeya Hawa ogamba otya Shakira Mugango ogamba otya Derrick ogamba otya Alebo Agatha ogamba otya tempo zinembuuza ku ani Sakrism ogamba otya nembuuza ku Dominic Kaisley ogamba otya YYKK nawe nkwagala nnyo ate mpozi Mase nawe nkwagala nnyo balakwera mpozi ngate otufollowinga ku nnaku nga luno olwaleero tusobole okubeera mpozi ngate Esther Nakimera oba yabulirwa bannange amanyi Esther Nakimera waali yamumbulizeeko Nabira Amina ogamba otya Naziwa Chano ogamba otya n'abalala bangi nnyo sobola kubamalayo bagundi baffe Faizo Sekabira bannaye muli bangi nnyo nemwe bali kubeera mpozi ngate mulaba byenteekayo nakajja Betty bangi kale onako olwaleero tugenda kwogera ku Basajja Mivule ngenda ba video ya Basajja Mivule ng'agamba anoonya mwayo Museven amuwe ku buyambi anayagala okuwaanya obuyambi kamba we video eno sina kyemmanja President Museven era mbadde nkubira gundi First Son Muhozi Kainerugaba jeno Muhozi mbadde munoonya nga njagala kumubuuza taata we yeetaaga obuyambi nze njagala kuba mwayi Museven buyambi nze ndi bulungi sente zange zigenda ku akaunti ez'amata ezise kati alina emisango mu kooti sente zina zigenda mbalooya Museven ali bubi nze nina okumuyamba kati mbadde nkubira Muhozi ne eyidibe esimu zange simanyi oba bali bize nga tebankwata nze nina okuyamba Museven siyinza kumusabiriza ssente alina ebizibu video mugifunye bulungi nnyo Basajja Mivule agamba nti ye afunye akasente ke talina bizibu talina mwana wa kulabirira nabagamba abaana Basajja Mivule tebali wano omukyala yabatwala mukyala yawe yagenda Bulaaya n'amujjako n'abaana bonna nga bumanyi ebya family bye batabukatabukamu omukyala nasala wagende n'abaana kati ali wano aliwo okuwanna munigina talina gwalabirira okujjako okwerabirira yekka yabalaga faamu ye n'abagamba kati enteze zonna akasente bikava mu mata kagenda ku account yesi muntu wa kwejala nti agenda mu bala kubendo ng'akola atya muntu wa bintu bya mangu kati agamba nti President Museven akageri kali nti ali mu misango gya Kyagulanyi gino gya kooti gya bululu ate wabbo obululu ate wakola bwota biki baloya bamututteko akasente kanja alinza okuba talina kasente kakukozesa mu bintu ebiralalala awakana wa ayagala muwe ku kasente kaba akozesa bizibu bye kituufu era gwa nga alina kitaawo nga ali mu myaka egyo nga akyategeera nayingira 7 nga akyategeera nayingira 8 nga akyategeera webaze Katonda abantu abamu bwe batuuka myaka egyo bawunga abantu abamu bwe balaba ku ssente batabuka bw'abeera nga ssente zazikwata omulundi ogusooka kino kiri ku ffenna abakyala n'abaami n'abakyala babirina olinza okubeera ng'omukyala abaddaawo baawe mwavu omukyala ava mu famire enjavu olulaba ku ssente agw'eddalu akola ne byatandikoze kubanga afunye alina ssente n'atamanya waje kiggwera ne mu basajja tubirina obeera mu bwavu ne mukyalawo obufuna kasente n'okyamuka n'ofuna omukazi omulala oba nfuna kati ne Basajja Mivule akageri kataakulira mu bya ssente kafunyeyo ku buno obusente obutono alowooza nti wakabi Basajja Mivule kankusomese ne bw'oleeta ebimotoka 10 eby'amazzi nga biyiwa ku Lake Victoria tesobola kuseesetukako wadde volume n'emu nti erage nti kati amazzi geeyongeddeko
Lwaki ndiyo olwedde ennyanja. Kati mwami Museven mu byensimbi olwedde ennyanja. Mwami Museven olwedde ennyanja. Leka kwerumya mutwe. Leka kwerumya mutwe. Oba nfuna. Toyina sente gy'ogenda kuwa mwami Museven emuyambe. 1. Government emulabirira. Government ye yennyini olwedde gyafuga. Ate emulabirira. Parliament buli mwaka eyisa budget ya Museven. Ngezo zigenda kukola mu State House. Okulabirira abagenyi abakyadde. Okukola bitya. Bintu bingi. Kati gwe simanyi sente z'ogenda omuwa zigenda beera nga zifaanana zitya zigenda muyamba kizibu ki. Gwe olina busamambiro ate ye yennyini bwe yakuwaako. Ate yennyini ye bwe yakuwaako. Kati leka kwekubisa yaka. Leka kwekubisa yaka. Okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Emirimu gyammwe gyawedde. Emirimu gyammwe gyawedde. Kyovola abanami batandise okukaaba tunoonya mwami Museven atuweyo akasabbuuni ate bikoze bitya lelelele akasente. Nalabyo ono omulala simanya Tobi Kafeero yali azannyanga tiyamale ng'agamba mbu bamugoba ku mirimu. Aleete ebbaluwa emugoba ku mulimu. Nze njagala nnyo abantu abo era ne mwami Museven naye bamukwata bujega. Kafeero aveeyo aleete ebbaluwa emugoba ku mulimu. Kusimba kuba yali akola kusimba. Ye yennyini yasuulawo omulimu n'agenda. Twagala bwe baba kugoba tebabalimba aveeyo abalagesa expulsion letter eraga nti bamugoba ku mulimu. Naye yagenda n'alimwa mwami Museven nze bangoba ku mulimu njagala sente njagala onfunire omulimu kati nawulidde akola ku bukedde. Batusabe nti yo ate tebakyankalane kubanga babuvuyo bungi nnyo nabo bamanyi. So kati ye embeera eriwo ne mwami Basajja Mivule naye agamba bw'atyo. Naye ate nze kyensinga okumanya ku mwami Museven nti ate bw'olaga nti omumanyi nnyo weekanga by'omumanyiko bikomyawo. Mwami Museven yawangula okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda yawangula okulonda okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda mu nkootinge bulungi. Naye sirabangayo bebe kulu ng'avuddeyo na posting anti congratulation your excellency. Takikolanga. Kitegeeza tebalini good terms. Naye ng'ate abadde kyaliwe nnyo aggyeyo ebisawo n'ebisawo bya ssente azimbye ennyumba mu myezi 3 ennyumba ye ng'ewedde. Ennyumba yali yagaana. Nazimba ne rentals awo apartments na buli kimu. Naye enkokola zaafuuka enkokola na buli kimu ne kitabuka. Oba ontegeera so kati Basajja Mivule leka kuwubisa abantu nti ate kati gwe kilozi nnyo ne mwami Museven osobola omuyamba n'omujja mu bizibu bye osobola okukola batya. Nedda ssebo wandibadde weetuuzaako wansi n'olaba n'oyiyiza famire yo abaana abo wadde wali bweru wa maama waabwe beetaaga okuddako wano mu Uganda ebeetaaga bategeere ku bizibu ebiri eno balina okulabako taata waabwe gye yali asibuka batala waabwe amaka ge gaali luddawa bako kye weekolera. N'ente ezo zennyini yogera bannanyiniza abatuufu leka kutambulira mu disguise obeere ng'otambulira mu kwerimba otambulira mu kwejubisa naye nga kyoli si kyoli oba okitegeera. Mwandibadde mukolanga ebyokulabirako eri abaana bano abakyakula. Nze nakula mpulira Basajja Mivule ng'akola kaboozi nga mmanyi musajja wa kabi naye yandisappointinga ku mulundi guno. Si kibi okukyuka ne mu disagree nga mu byobufuzi naye waliwo omuntu kyayogera n'ayadda noga ono yakyogedde ono yakyogedde. Ho mubeere bulungi mweraba. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV